Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenje ewamune. Farida bikobere Buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk.
real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House. Timulioke so banaye njagala okubakubiriza tugende tukole. It is the beginning of the week. We enter the week with positivity, good energies. Bad energies sigala mu weekend. You enter with your bad energy, you spoil the rest of the week. Sajite kunsi. So don't because watu sereti sawa nyawe kama Denver ate nesa taxi si motoka yambala lwaini koti ensonga lwaki batunda lwaini koti wali mukatale ko wino sobola okubanga ate otuuka bulungi ku mulimu jaba kubanga nyaniriza mukulu mukosa tulamuseeko soke tubayiseeko mu mawulire agabaddewo awono omugenyi waffe Jerwabijirwa Moses wajja okutwegatira nabayo kumulungi tukwebaza okubanga otwekumiddeko keyo yesterday basobola okuyita leero Welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamu apanyiga mawu. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the alternative TikTok nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. naye era utukomawo ne twogera ebigambo ebyenjawulo mutusonyiwe mwako kuba munnanga oba tulina kyakukola kiba kiganja naye nga tuba tubagamba nti mwena mukulika eyo mu manzaali ga idi yanaku 3 aba Father's Day mwebale okujaguza batata mwena ababuvunaanyizibwa omanyi tulina bataata n'abasajja n'abaami so kati gwe ogwawa omwami olina okuba nga ovaako eyibala ng'oyama
then omusajja olina okubanga obusajja bwo obulaga mu busobozi bw'okulabira amakaago then nebaayo ebisajjasajja n'ebisaasalala so kati simanyi gwe woogwa nebaayo taata yoyo alabirira atuukiza obuvunaanyizibwa bwe nga si ku baana be bokka baazaala naye ng'alabira n'abaana abaala kyekikufula taata so oyinza okuba nga oli father naye nga tolinayo na mwana n'omu naye olwokuba nti olina abaana abaala boolabirira n'obanga olaba sisita wo ng'akulabirira oyo aba afuuse maama wo si lwakuba nti yaba akuzaala naye olw'obuvunanyizibwa bwaba yeetiise buno obumu bulaga nti oba oli awo aba maama mulungi era so ne mu kifaananyi kya taata bwe kityo kibeera naye nga Father's Day yabadde yajjo so bataata mwena ab'obuvunanyizibwa mwenna gye muli tubeebaza okuba nga temusuulidde obuvunanyizibwa bwammwe olumu n'abamaama bamu tubayita bataata kuba bawulira nze taata nze maama naye abatategeeza nti yeezaalamu naye okuba nti obuvunanyizibwa obumu bamulekera obwa taata naaba nga yabwetikka so naafuuka taata mu mbeera ng'eyo naye mu nsonyi abasajja beenyiizizza sikigenderedde naye nga bangi ku basajja kuffe twesuuliddeyo gwanagamba nga tetukyafaayo obuvunanyizibwa bwaffe we are stubborn abamu ya spam donors olugaba nerisiti omanya n'okumanya naye omwana eno naye wakubuuza nti yali afunyeyo ku bitabo nti maama taliiyo ate abasajja bamu bagamba anti abakazi mayiga okukola kale nabo mulabirire mulabe obuvunaanyizibwa omwana waffe ffenna buli muntu alina okuzanya paati ye bwobanga toba na mwana nga mama yaba n'omwana ekyo kitegeeza mama alina paati gy'azanya n'omwana kati guweereza ebalabirira oba si ekyo bwebeera n'omwana maama aweereze awo tumanye nti okay mwena mwazaala yes naye bw'obuuza mbu anti omwana twazaala ffenna kituufu mwazaala mwenna nga gwe wamuteresa mu lubuto myezi 9 naye nakkiza n'atereka bw'amufulumya naye bw'aba alabira wano naye oyita wali okulabirira naye nga tuvuddeyo eyo bangi betunyiiza mu mbeera ng'eyo omanyi amazima gabaalaala njagala okubaagaliza idi enungi bajjama banaye idi banyumire tukyasala ebisolo nerero tugenda kusala n'enkya tugenda kusala we do it to symbolize omukama waffe bwe yali agenda okusaddaaka omwana we katonda ayogenda nga nedda nsagalamu endiga eno so banaye yensonga lwaki tuba tusalayo ebisolo olunaku olwa idi era mu mbeera yemu kaneebaze musohaba wange Kalyango Muusa muteesaasira olwa idi yange neyanza nnyo neyanzeege sohaba idi yange nagirabye weebale nnyo weebalire ddala ne mu mbeera yange neyanziza idi yange yatuuse weebale nnyo weebalire ddala munnange wandaze nti saagala byakuseka waneeno ensonga tezinyumaamuko naddala njagala okwebaza mu abalabye olunaku lw'eggulo nga mwalabye political dice mwebale nnyo okuwefiiriza kadde kubanga abasinga mwabadde out obanga akutte essimu yo n'olaba political dice ku ssaawa 2 mwebale nnyo weebalire ddala ensonga zabadde nnyingi nnyo ze njagala twongere okukwatako kugeza tandikira ekibuli ku manzale ga Idi gennyini jjajja w'obusiraamu Mulangira Kasimu na Kibinge yatugambye nti bannange tugenda kuddayo mu kalulu naye abaana be baakwata tebana bata bwomanga mulina ensonga ez'omuzinzi mubatwale mu kkooti abantu tebalina mubate kiswaza okuzayo mu sayiko endala ng'abamu tebagiranga mu kkooti nga n'abamu obujuzi tebubeeranga nawo myaka 5 n'agamba awo tewali ddembe nagamba nange nkwe ukyogerako kino bwe tujja wano juze emyaka 3 nkyogerako mpulira twetamiddwamu abali mu ffeebe bukulembeze abalina obuyinza naye okozesa bubi buyinza bwa mukanda bwabaziseemu ebintu bikyuka enkyogerako makyanga kati gwagoba naye kati wekuya mu kifaananyi kati bagoba gwe nekyogoba abantu mu lubijji nagamba nange tuganye tetwagala nnyo babeere mu ntobazi naye babeewo enkola ennuŋŋamu nabano bantu nga bannayuganda bannange mu bise bungi bannayuganda so mu mbeera ng'eyo yekwangudde ku ddoboozi neyegatta ku bannabyabufuzi abaala okusobola okulaba nga oba oli awo embeera eno so eva mu ddiiro naye nga naffe tunywewamu n'abo abalidde Idi obubi ab'omu Lubigi by the way omu bangambye yeewadde omubutwa omukyala omu kuba mu Lubigi ng'embeera emususseeko yesse embeera bwetyo tulembe gikwasa busungu kubanga bw'obanga maama wejje mu bulamu bw'ensi ate abaana obalekeddane
so munanga buli muntu alina engeri embeera si nnungi mbeera ya nnaku waliwo omukyala gwe nalabye nga yabadde mbunno yali yagenda mu kyalo okuziika bwe yakomyewo nageti nga situlande nga tamanyi n'ennyumba ye webaddera kubanga adde bamenyeewo nasooka atunula bw'ati nga tabitegeera naye ate that doesn't call for kwejja mu bulamu naye nze ndowooza embeera si nnungi nalabye male mabirizi anaatera okumaliriza okuteekateeka empaba y'omusango ogwo agenda kuvunaana amwali lwakwata lumugoberera so nga agamba nti okay kituufu naye tawagira bantu kwera mu ntobazi naye waliwo amateeka ag'eddembe ly'obuntu agamenyeddwa ng'agamba nti kiba kitegeeza bw'ogamba nti bano abadde bazima mu ntobazi nti bazima bukyamu naye nga balina ekyapa kiba kitegeeza nti gwe yagaba ekyapa oleka ekikyamu bw'ogamba ow'amafuta nti yasaba nafuna environmental impact assessment certificate nemukiryalinga kitegeeza nti omwavu olwokuba ye mugagga bw'azima mu ntobazi tekikusa ntobazi naye omwavu atalina environmental impact assessment certificate eyo bwagizimamu yabayo n'entobazi nti n'ekirala bw'omenyawo abantu bano kiba kitegeeza balina tooyi eddembe lyabwe lyokuba mu mbeera ennungi oba oyityobodde eddembe lyabwe okuba n'amaka okuba bwebamenya olina okubateekateeka bwe bagenda era nabye n'omusumba omumu owaawo mu lubigi ng'agamba nti okay bano abantu gavumenti ebadde bamanyirwa nsonga sensa yabadde ejja babalidde awo bwe bali balonda LC balonda waliwo polling station kati mugamba mutya polling station mu biki ebikyamu mu bifo ebikyamu n'agamba nti waliwo ebintu ebitali birungamu wano naye nga oba oliawo gavumenti ebikozesa kunyigiriza bantu ba bulijjo so ndowooza ensonga eyo buli mumanyizo wa ddembe ndowooza yali badde avaayo ffenna tutuukiriza nti bazime mu ntobazi naye tukkirize nti entobazi gye tukoma okugaziwa n'ebifo ebimu ebirina kyokufunda byokka nti embeera y'obudde neegenza ekyuka entobazi ezimu zijja ne zikala kati gye zikoma okukala nti weekanga olutobazi olwaliwo mu gyenkaaga olwaliro lwafunda so kati omuntu tujja mugamba nti entobazi zaali ziyita wano naye ng'ate lukaze paka kilometers nga 3 oba kade katugeze meters nga 10 nga tajja kubaako kyakola kyakolera so ndowooza nti n'abali mu feeyo obukulembeze nga tunabaako bye tusalawo tubeeko oba oliawo engeri gye tunulyamu abantu abankuse abantu ba wansi kuba mu kaseera k'obulu tubeeguya nnyo nze siwagira bikolwa bya gavumenti bye yakoze naye nammwe abantu ba bulijjo mwebeereremu nga tonnasasula ttaka sooka onoonyereze osinawo okoleka assessment kuba tugamba nga nomwebeereremu naye mumbejja ploti mu lutobazi mumbejja we are suffocating here in Kampala people are suffering from lung cancer because we have polluted air so banayo lw'ensonga nti abantu beesenzezza mu ntobazi nze I want to applaud ebikolwa bya gavumenti bweneekwata ku muwejjere nekwata nekumugagga nja kuba sibayinaako buzibu bagobe abantu ba bulijjo bagobe ne Starbucks bagende wali ebugoloobi bakwate ku hotels eziri awo nazo bazijjewo nze nja kuba sibayinaakogezanga Silver Springs bugoloobi eri mu lutobazi mwetudde lwakubeerezozaaba naye tezigambwako naye nze banaaba bazigambyeko olwoyo sutze bugoloobi ezo hotel z'amaanyi tomala gaziyingira naye ziri mu butobazi ziringa bikere zitudde so singa bazikwatako nezo hotels nze nja kuba sibayinaako buzibu kwesenza mu ntobazi kibi me as an environmentalist I will not kubeera nga nsidinga nammwe because I know the impact of climate change. No, we all agree. But what I want to understand is abantu abo baba compensate. Ate waliwo kyekiza okuluma abantu nti oke mumbejja ogamba nti bebeeremu naye abantu abasinga abali awo babibanja kitegeeza ow'ekibanja aba alina ekyapa kwatudde nti mumbejja oba n'ekyapa kyo nenzijja nsenga nonguzaako kitegeeza nkoze okunoonyeza kwange nemanya nti Bikobere Farida nanyini kyapa eyanguziza kiba kitegeeza nkoze due diligence kitegeeza gavumenti yakuwa ekyapa nange gwange mbanga okoze because gavumenti teyega nti tebalina kyapa naye ekyapa kiri mu ntobazi kati ani yagaba ekyapa eky'omu ntobazi onenya otya omuntu wa bulijjo nga gavumenti ekiryalenze nemuwa ekyapa oba kitege nti wava obuzibu awokka teri agamba nti oba nti tebakola kikyamu nabo bakkiriza nti tuli mu ntobazi naye tuli mu ntobazi nga gavumenti egambye nti si ntobazi ate olaba olujjo lwonna bw'otuuka mu bitundu by'ebusaga saidi zeeri babagamba nti abakuno
temuli mu ntobazi ate abeeno muli mu ntobazi kati bajakira kila machi bagamba nti ate mu bantu bagamba temuli mu ntobazi ate muli mu ntobazi naye nga government yabagamba nti amu abeeno temuli mu ntobazi kati omuntu bwati babanga gule taka side zeno namunga tuli mu ntobazi wayisewo waliwo ekitundu buchaman we yawambye amagakaawo naye nga bagamba tekiri mu ntobazi era ekyagisa buchaman kuba nti yawambye buwambi naye nga bagamba aba side zeri ate bali mu ntobazi bali mu ntobazi so mu mbeera nga iwekanga nti n'omuntu wa bulijjo abuzabuziddwa so ndowooza awo gavumenti tujukire omulanga bwebe enyigiriza abantu bano erekemu emanye nti bannayuganda ereme kubanyigiriza nnyo naye nze bannaye my stand ekyali awo tuleme kwesenza mu ntobazi bannayuganda oba oguzeewo oba weesenzezaawo it is not right amanye ekisinga okuluma wotunuulira namanve ebiseera when you take namanve like 15 years back kyona kisenyi naye kati industries kati nawo it is an industry kati awo olwokuba ba certificate they don't encroach tebacyankalanye butonde bwansi because government yabasesinga ne ba certificate abo bali fine kati gwe omuntu kuseresinga ovuyo n'ozimba waawo tebakugyemu kasente tewugyemu kasente kati gwawo oba oyononya obutonde so wava obuzibu wokka singa bagamba nti okay fine oba mwavu oba mugagga tukuma butonde kuba kati nagende waffe nendaba ewaffe ebisenyi nga bagamba temuddamu kulima muceere abasooka ne bagamba temutumanyira kuva buto waffe gimu gye tukola wano kulima muceere mu bisenyi kati mwatandise ddi okutuwa amateeka tulima mu bisenyi byaffe nga mumuva emmere gye tulya era otalulya eyo ebusoga eyo mbubono n'obutonde era abasoga bagambye balina minisita gwe batwalaganya emisini bamugamba olugezigezi mu 10 e Kampala tukuddeko omuceere zikosa Kampala yokka zikosa ensi yonna like kuba example waneeno nga tudrillinga oil waffe omanye omukulu omu yamwesoka nagamba that is my oil naye nga waffe ffenna abannayuganda impacts waayo tagenda ku affecting abantu be Hoima bokka it will affect it is global it's global so banayi tuleme gamba abantu bange abebusoka tuleme gamba lugezigezi koma Kampala impacts za climate zigenda kutukwata ffenna we tuli so bw'obanga oli mu lutobazi lufulume ng'ate tebanajja kukusenda because eba kusenda kiba kibi naye wewenoonya n'ogamba nti kati wano naffe abali mu kugula plots tuleme kwenyiga nnyo mu Kampala because in Kampala kyangu nnyo okutomeza omuntu agenda kubeera ng'ajingiridde ekyapa agamba si tutobazi bangabirako ekyapa naye nga kyabujingirire anything is possible here in Kampala so tugezeeko okuba nga twedistancingako away from Kampala okufuna plots ennungi ezitali mu ntobazi nga teteziriiko nkaayana nnyo tuleme kubanga ate twesembereza nnyo okubeera mu ntobazi ffe ng'abagoberera obutonde tumanyi impacts we know kati ffe nze ngobera butonde ndi mulimi so bata ebintu bino mbimanyi nnyo seasons zikyuse by this time twali badde nga tukungula kati enkuba etonye ekulaga nti kusiga yes impact za climate change twagala kubanga tuze experiencing nnyo naye ndowooza wagoberedde budget ey'omukulu Matia Kasaija nga agisoma bulungi what stood out for you nze budget eno yali badde omanyi ekisinga okunkwasa ennaku kubanga tugenda kusinga osasula mabanja okusinga okutukolera nti kikwasa ennaku nti bwe mbanga mbajeti nze ngakosa tageti yange ya mitwalo 10 naye emitwalo 7 zakusasula bbanja kati emitwalo 3 gino nga olina okwetenkanyiza kiba kiraliikiriza. What stood out for me ku budget reading is Mr. President Yewadde M7ALINA yatutegeeza nti abaleme kubakanga kangambo muyine amabanja manene tugenda kugasasula ne oil waffe so muleme kweraliikirira nnyo kubeerawo mbu baba banja simanya Uganda erina debt burden nene nnyo tugenda kugasasula so don't worry. Manyi bwe nkomentinga ku nsonga za jjajja waffe oyo abantu abamu banyiiga naye kusooka kwa byonna nebaza omukulembeze w'eggwanga nti nze kinajjeemu mu byonna byayogedde
obuli bwanguzi because aboogeddeko nnyo mwogezi mulungi ku nsonga ezo era zazoogerako yani kuno nga bulijjo yazoogeddeko era bakwata b'omukene oba bakutte kinene oba ne mukene bw'abanga yali abamukwate nze sina bwe njagala kuttira ku liiso bw'abanga mukene yali yenyigira mu kugamba abantu ateteekawo wanaye ateteekamu ezange bw'otaziteekamu siyiise budget bamukwate naye nze neewuunya parliament influencinga etya budget ababaka ba parliament ne babayita ssente bwe ziti ate mwe ne mwongeramu ezammwe temwongeramu like I will tell you one old wobo budgetingira for infrastructure kali katuwenga aba KCCA mugamba 60 billion 10 zange gwe bwogaana nga bwozireta nga tugana sente ziriwo tugenda bawa asatu so because you want budget yeyitewo oteka mwezi ezoli za basa naye kati so for as long as omuntu yenna yenyigidde mu kulya sente z'omuyi w'omusolo I do not care oba oli ku LC level oba oli ku ministerial level bakukwa naye nze kisinga okuneewuunyisa waliwo omubaka gwe bagamba nti yatokwadde mu P6 naye omubaka ono aba n'amagezi mukyalo oyo talina magezi okay obukujjukujju obu influence n'atuuza abakungu talina gwe yatuuza naye yabugagayo manyi okulya okubeera mu kyalo okubba tewetaaga kuba na magezi nze nja kujja seetaaga kutula ano do you know money nja kujja njagala kuyisaawo biliyoni 2 ku mizizo kati ogenda weetaaga magezi kyawo anti ekisinga okuneewuunyisa kakiwo kaatuulako kabayivu ababbi kabana balina empapula naye omuntu gwe bagamba mbu teyatukala mu P6 n'abanga bamuteka kakiiko ngaako n'ate obanga tewatuuka mu P6 nga yuwe minisita kiswaza Uganda ng'ensi nalabiwa na minisita omu nga babadde bakomparinga minisita we Rwanda owa ICT owa Uganda owa ICT nengamba Karabaye katonda wanje nengamba sokolinde cosmetology certificate ze zawera certificate olaba it is equivalent yebetuuka omanyi serious certificate or it's equivalent nga si ministry nga byabufuzi ogenda kwesimbawo naye kati bagamba nti gwe chairman legal committee ngwali wakola byabuvubi gwasomerera kukola bizigo ebyerusa ebinyiriza ebikyusa olususu naye bakugambye kati gwakulira tekinologiya nayigira ku mulimu simanyi kyensuubira n'okufuna yayita ina email nze bwensuubira yagifuna alina ku mulimu tokuba nnyo sikubye naye nga bwensuubira anayigira ku mulimu ebyo nno byampuna nze njagala tugere tuwumulemuko omugenyi wange aba yatuuse Tajirwa Bijirwa Moses ano dimba mputadde katuwumulemuko katono wenkomawo ngenda kuba negatiddwako omukulu Bijirwa Moses okuva wali eri mu kisinde kya ERP